Nkwaniriza nate gwe mukwano gaffe atugobera updates. Amagye g'eggwanga erya Sudan gavuddeyo ne gavumirira ekikolwa ekyakoleddwa European Union okubateekako sanctions. Bano bagamba nti sanctions ze babataddeko tebabadde na bwenkanya. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa Ministry of Foreign Affairs Khartoum mu ggwanga erya Sudan kivunaana European Union okubanga babadde babageraageranya n'ekibinja ekyabayeekera ekitali mu mateeka mu ggwanga erya Sudan, era bano bagamba nti tebakkiriza zino sanctions ze babataddeko. Sudanese Foreign Ministry bavuddeyo ne bagoba sanctions eza European Union. Bano bagamba nti tebalaba nsonga lwaki bateekeddwako sanctions. Bano bagamba nti tekyabadde kya bwenkanya. Bano bagamba nti European Union ebalabanga ekibinja ekyabayeekera ekitigomya eggwanga lino erya Sudan, era bano bagamba nti abayeekera abo be balina oteekebwako envumbo, bo tebalina musango, era bano bagamba nti bo tebeenyigirangako mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu, naddala okubanga beenyigira mu kitabantu, okubanga bagoba abantu n'ebikolwa ebirala ebikyamu ebyakolebwa ku bannansi b'eggwanga erya Sudan. Kakati mu kiwandiiko kino kivunaana EU okubanga yeerekereza okubanga following international reports eziraga nti ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu byali bikolebwa paramilitary rapid support forces. Envumbo ezatereddwa ku ggwanga erya Sudan nga European Union ku lunaku olwokutaano wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogw'omusanvu 2025, European Union yagenze maaso n'okubanga ate eteeka envumbo ku ggwanga lino erya Sudan oluvannyuma lw'okubanga eggwanga lino erya Sudan mwabalukamu olutalo omwaka ogw'2023 omwezi ogwokuna, ng'okulwanagana kuno kwali wakati w'amagye g'eggwanga erya Sudan n'eggye erya paramilitary rapid support forces. Kati okulwanagana kuno nga kumaze kati emyaka 3 mirambirira, kigambibwa nti eno ye crisis ey'amaanyi, era kigambibwa nti abantu abadduka mu maka gaabwe aba refugees nga basoba kati mu miliyoni 10 okusinziira ku United Nations, era kigambibwa nti enkumi n'enkumi z'abantu zafiira mu lutalo luno olwali mu ggwanga lino erya Sudan, era nga lukyagenda maaso n'okubanga abantu bangi bongera okubanga badduka mu maka gaabwe, abasinga tebakyamanyi eka ne mu kibira, nga bwe twogerera sofa abantu abasoba mu 360 be bakafiira mu lutalo luno olugenda maaso mu ggwanga erya Sudan, nga luno luli wakati wa Sudan's Army ne Paramilitary Rapid Support Forces. Nga kigambibwa nti Sudanese Army ne Paramilitary Rapid Support Forces bakafuna envumbo okuva mu mawanga ag'enjawulo, nga kuno kuliko United States, UK ne European Union, era nga bano bonna bateekebwako envumbo, era bano tebakyasobola okubanga abakkirizibwa okubanga bayingira mu mawanga ago. Kakati sanctions ze batadde ku Sudan kigambibwa nti bazitadde ku bajaasi babiri, bakomanda babiri mu ggwanga lino erya Sudan, era bano kuliko Abu Akla Mohamed Kikar, onono nga senior commander mu magye g'eggwanga erya Sudan, era kigambibwa nti omukulu ono yasooka ne yeegatta ku ggye erya Paramilitary Rapid Support Forces oluvannyuma 2024 ne yeegatta ku magye g'eggwanga erya Sudan. Kigambibwa nti European Union yamutaddeko sanctions, era omukulu ono bamuvunaana emisango egy'okubanga yenyigira mu kitabantu ekyali mu Kanabi community, era nga ekitundu kino kiri mu Central Sudan, era nga omukulu ono kigambibwa nti ye leader of the Sudan Shield Forces. Omulala ye Hussein Basham, onono nga mukulu komanda mu magye aga Paramilitary Rapid Support Forces. Kigambibwa nti EU yamutaddeko sanctions
ng'emuvunaana okwenyigira mu kittabantu ekiri mu kitundu ekya Darfur, era ng'ono bamuvunaana okuba nga yayokya ebyalo by'abantu, yayokya amayumba g'abantu, yasaanyaawo ebintu by'abantu, naddala okuba nga yagenda maaso n'okuba nga ate yeenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino erya Sudan. Era bano bagamba nti omukulu ono ebikolwa bye yakola bimenya amateeka aga international rights groups. Envumbo endala ze baatadde ku ggwanga erya Sudan baazitadde ku Gulf Bank, era nga banka eno nayo bagitaddeko envumbo, batadde envumbo ku Red Rock Mining Company. But era sanctions ez'enjawulo zino ze baataddeko bagenze maaso n'okuba nga bakwata ebyobugagga byabwe ebiri mawanga aga European Union, ne bagenda maaso n'okuba nga babateekako travel bans, era abakulu bano tebakkirizibwa kufuna ssente okuva ebweru w'eggwanga, okufuna ssente okuva mu bintu byonna ebyabwe ebyobugagga bye balina wabweru w'eggwanga. Foreign Ministry yagenze maaso n'okuba nga evaayo n'evumirira ekikolwa kino ekya European Union, nga bano bagamba nti ekikolwa kino bandibadde bakitegeera ne bagamba bagamba nti South Sudanese Army terina musango, wabula bano bagamba nti omusango guli ku magye aga Paramilitary Rapid Support Forces, era amagye gano ag'eggwanga erya Sudan go galumiriza Paramilitary Rapid Support Forces okuba nga yeri mabega w'ekittabantu ekigenda maaso mu ggwanga lino erya Sudan, awamu n'okuba nga ate beenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'omuntu. Stay tuned. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue.